Okay. Omuzadde kabeerenga musajja oba mukyala najja n'abeera nti obusiraamu bumuwadde ekitiibwa gwe mulyango gw'ejjana eyiyo gw'omwana mulyango gwaki gw'ejjana ogw'okutwala mu jjana entandikwa Islamic Media. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media. Ebirungi biri maaso mwe bali kubeera nti mukyekumidde ku mukoto gw'essiika ogwa 93.7 FM radio. The number one station hiyo mwe bali kubeera nti mutussaamu obwesige okuva we twatandikira paka lunaku lwa leero luneeno nga tukyakuweereza era nsuubira nti gwakukwatamu nagamba nti toyina kyoli gumugambe nti kyendi mpuliza FM era kati kyemmanyi bulungi nnyo nti ya FM inawe kutuusiza tewali bwotyo obanga kutereeza swala wagitereeza ekisiibo manyo kisiiba n'ebintu ebirala enkolagana mu society ne community weeri y'amaanyi mwe bali kubeera nti mutugoberera paka essaawa eno kulika mugulire bobeeze essaawa eno tuba tuyingiddewo ne programu eya fatawa womanyire ebintu ebyenjawulo obuuliza kineeno na kiri ebibuuzo nga obireeta oluusi tukiddamu oluusi nga tugamba nti linda muko waliwo omusajja mukulu yakuba essimu wiiki ewedde n'agamba dokita museera obudde wakiri mwe saawa nga 3:4 ngaddamu buuzi program musajja mukulu oyo waawe bugema yagamba bannaye programu ya fatawa nga tujagala nnyo dokita mwongera obudde naye kyetugamba sigamba oli yeke yabuuza kati gobo oyagala obudde buneeno tukwongere muko katono tukuwadde raazi extra hour sponsorship gyetwagala radio nayo yakola contribution egamba nti gwe tukuwa budde bwa saawa kati gwe naawe bw'ovaayo n'ogamba kati njagala saawa bweziti n'olunaku olulala nga si mu budde buno bwokka oyinza okujja ku mmeeza ne tuba nti twogerezeganya oba oli awo abantu bamanye eddiini yaabwe bamanye n'ebintu ebirala ebyenjawulo ennaku z'omwezi leero ziri 19 mwezi gwa kutaano mwaka 2023 kasoda ku mbala yaffe ekisiraamu kalenda entuufu zigambye ento nfu leero tuyingidde olunaku olwa 3 omwezi gwa Shawaali oba ekiro ky'olunaku olwali tuyingidde kya 3 naye leero tubadde mu lunaku olwa 29 kati gwa tasobola kubeera nti osiiba 6 sijja kulamula dokita waali ajja tubuulira oba asobola okubeera nti azisasula mu mwezi guno eno gwe tuyingiddemu gwe tugenda okuyingira olw'okuba ennaku lusigaddeyo lumulooka Shawaali abeere nti aggwako tugamba nti nesiina kinamanya naawe ali ku Qibla Islamic Media tukwanirize nkimanyi essaawa eno kooli oli mutugoberera muzeeyi wakazi yamuzedde okubeera nti ayingira mu studio njagala ngende butereevu kibuuzo kya musajja mukulu Deputy District Kadhi w'e Budaka enkolagana y'omuzadde n'omwana nti ebeera etya omwana n'omuzadde emabegaawo waliwo kye watusomesa n'otugamba nti mbu omuzadde takola nsobi naye ensobi nga tuzirabye nga nnyingi akasaala ne katuuka nendabira ddala nti muzeeyi namuvaako buvi ne maama nkole ebyange naye akole ebibye waliwo incidence dokita eyaguddewo waneeno olunaku lwabadde kosajjo ebaasi emu ku baasi za wayiwayi coaches ezagudde ku kabenje wali eri essaala mulimu abantu abakosebwa ne mubaamu abafiirawo wennyini
naye twabadde awo nga tuwerekera mukulu Ntege Nasa Muhammad wane abadde driver muwayiwayi olunaku olwajjo imaamu waliwo imaamu eyambuuziza yabadde nga konsaani naye mu incidence akabenje wekagwirawo kigambibwa nti mwalimu omukyala yalina abaana olwalaba bbaasi nga moroka ekyankalanye egenda kugwa nakwata abaana ababiri n'abasuulira mu ddinisa basuulira mu ddinisa eri emmoroka endala eyagwa negwira abaana n'omugenzi mukulu Ntege nabo ne bafa. Kati imaamu Sekoni abadde abuuza nti ono omusango ogw'ensi gumusalira okufa okutta waneeno tukitwala tutya nti yabadde accident oba naye Mungu naye anamubala okutta naye mukigambibwa omukyala yali agezaako okutaasa abaana nti ye bo waakiri bawone ng'abasudde bweru ye waakiri afe abaana bawone. Mukulu Sesanga Rashid mukozi wa Islamic University in Uganda waneeno agamba nti ku programu abaako nnyo ne administrators ne staffs abalala abayo. Mukulu Sesanga alina ekibuuzo kyeyambuuziza nti waba alina abaana 6 mu baana 6 mulimu omwana ow'obuwala wekubanga kugatta okubasalira akiika akola atya? Ampadde scenario n'aŋŋamba nti ayina seekawe eyamugamba nti abaana bwe banga bali okusala ente emu abaana balina kuba 7 nti kati wano incidence etuuse abaana bali 6 ate mulimu ow'obuwala ayagala abagatte abasalira ente nti naye olwakijjukira nti abaana bwe banga balina kuba 7 nejjukira nti ne mukyala wange nsobola omugaatiramu ne musalira akiika nti naye musalira akiika eno nti mukyala wange yasiramuka busiramusi mu kusiramuka obusiramusi nti ye kyajjukira alina baseekano nti ye kyajjukira nti mba omusajja asobola okwesalira n'omukyala naye asobola okwesalira akiika waba tasobola asobola okugaata omukyala ono ku baana bali 6 ne bawera 7 n'abasaddaakira n'abasalira ente ennamba Allah n'abalako nti akiika yammwe yasalibwa. Olwo yambuziza ekibuuzo eky'esswala nebuuza ku muwuliza wa IFM radio ndyoka nkyukuwe muzeeyi. Obudakiika bwonna obumazeeyo ng'obuuza bibuuzo. Yesu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Abooluganda buli omu gyali gyawuliriza era buli omu bitiibwa bye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nga bulijjo twebaza omutonzi okuba nti akyatuleseewo tusobole okwongera ku ibaada zetwakozeeko. Naam.
tumusaba atusobozesa okukola ezo zetunaaba tukoze Naam. ate era azikkirize. Amin. Abalwadde tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala abawonye. Amin ya Rabbi. Abali batwalibwako bannaabwe tusaba Allah subhanahu wa ta'ala batutte abasaasire abateeke mu kifo eky'emirembe. Amin ya Rabbi. Ate babagjeeko abagumye nabo bagume babeere nga bamanya nti Allah yagaba ate era yatwala. Baba asazeewo okutwala bibye tabuuzibwa, tetusobola mulumbagana wabula tukkiriza bukkiriza nti ayi Allah kyosazeewo kyekisinga obulungi. Ndowooza ekyo kimala mukubuuza. So doctor. Naam. Tuyagala tugende ku bibuuzo tusuukira ku kiruwa. Enkolagana y'omuzadde n'omwana ebeera eti? Enkolagana y'omuzadde n'omwana, Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'ani ey'ekitiibwa mirundi mingi agenda addi kugamba ayogera ku muzadde bwe yandibadde ayisibwa. Naam. Ne bwe yandibadde yeeyisa. Mu aya Yes sir. nyingi nnyo Allah tugamba nti wa bilwalidaini ihsanan, nga olwo aba agamba ki ono azaalibwa nti abazadde bayisibwe ki bulungi. Omuzadde yafuuka ensonga n'obeerawo mu nsi. Yes sir. Maama wo yakusitula emyezi 9 mu lubuto lwe, n'obeera ng'omutawaanya mu ngeri yonna. Bamaama abamu bwe babeera mu mbeera eyo omusanga n'okumusanga nga ate ye anyumirwa kubeera mu bifo ebitabeerekamu. Naye nga ye embeera eno gyemuwaliriza nti nze ono wenjagala okuba nti wemba mbeera. Yes. Najje ne bamuwa ebyokulya nti bw'abanga akyadde bukyazi naye era ye ng'asitula emmere n'agijja mu ddiiro n'agitwala awantu ate mu biseera ebitali ebyo nga tosobola kutuulawo. Oyo ye maama. Yes. N'akuzaala n'akuteeka mu ki mu nsi n'atandika okubeera nga akuyonsa byanga lya myaka 2 sinziira obusiraamu nga bwe bukola ki bwe busomesa 2 omuyonka omukuba empi omuluma n'okumuvuma n'omuvuma kirabe n'ebirala byonna. Naye awamu n'ebyo ye maama ng'agamba bugambi ogamba ki maama? Maama wange mukadde wange ani kwigamba eyo embeera eyo gye yakuyisaamu. N'abeera ng'ali ku mmere alya gwe naawe ate byewalidde n'osalawo okubeera ng'obifulumya ssaawa eyo mu kifo ky'okubeera nti yeekaanya weekaanya igwe kyana gwe maama wange ate kati biki by'osazeewo okukola oba taata wange ate ku mmere bw'osaliddewo bino bw'oba obikola.
Alright? Mpulira. Ne mutuuka kwegamba n'agenda ng'akutwala mu mbeera eyo. Gwe kyokola kibi naye ate akikola ki? Akyaniriza bwaniriza, ayaniriza bwaniriza. Kati oyo alina kubeera ng'ayisibwa bulungi nnyo mu buli ngeri yonna. Oteekwa kubeera nga ojjukira embeera efaanaganako bw'etyo. Naye bye tulaba mu bantu kwe kubeera nti maama akusobyako katono nnyo n'obeera nti by'ofulumyako obufulumya mu kamwa nga tebiyisikanamu. Taata n'ayogerako otukanoga nti kano akasajja kano kagamba ki? Alright? Olwokuba ofunye ki? Ekiwago. Olira nti ofuuse bwaki? W'amaanyi. Naye ng'ate obusiraamu bugamba nti nedda. Waqadaa rabbuka, eyo ate aya naye Allah amaze okusalawo alla ta'budu illa iyyahu, temwesinzanga mulala yenna okujjako ki? Allah yekka. Wa bil walidaini ihsana. Negenda ng'egende omu ku bo oba bombi bwe baba bakuliridde mu myaka, ne batuuka okubeera nti kugamba kola ebintu bye twandiyise ebyekito, togezangako okufulumya ekigambo ekiraga nti ddala omukola ki? Olina kyomunyoomamu, omwenyinyalwa. Olabanga togezangako okufulumya ekigambo wadde nga kigamba nti tekikola ki? Tekikulumamu. Alright? Mpulira. Eyo yonna Allah agenda alungamya maki? Muzaalibwa omwana. N'atugamba nti bw'oba mwana wattu bwe baba batuuse wonna bakugamba ng'otuuse okubeera nti otegeera ebikwatagana n'omuzadde, genda mu maaso nakubasabira. Allah abakole ki? Abasonyiwe, abasaasire. Nga bo bwe bakusaasira ng'okyali mwana muto, ne Allah agende mu maaso nga bw'abasaasira. Nze nga maama yansulawo nga nina emyaka 3 n'agenda ebweru ku kyeyo. Whatever. Yakutuulira. Oli wano oyogera. Lwaki teyakukwata n'akusuula ku kasasiro? Lwaki teyakusuula mu katoilet? Taata nagaana okunsasulira fees. Ebyo byonna bijjawo ng'oli mulamu. Ng'amugondera? Yes. Ng'angula ekyange nga teyansasulira ala mulabe? Waliwo hadisi. Ekikulu kya byonna si kugamba nti gwe okola ki? Osasula bye bakukolera. Ogezaako kutuukiriza buvunaanyizibwa bwo. Taata bw'aba teyatuukiriza bubwe, gwe ate olina obubwo bw'olina okutuukiriza okuba nti emirimu gyo gikkirizibwa mu maaso ga Allah. Hadiisi tugisomye emirundi era egiwerako. Rida Allahi fi rida liwalidain. Okusiima waliwo riwaya nti baada rida liwalidain. Okusiima kwa Allah nakkiriza omulimu gwonna ogugugwa omwana akikola luvannyuma lw'abazadde kubanga bo bamaze okusiima. Omuzadde bw'asanyuka ne Allah, essanyu lya Allah nalyo ne liryoka lirabika. Bw'anyiiga ne Allah anyiiga bunyiizi. Allahu akbar. Eri hadithi yani ya Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Okay. Omuzadde
kabeere nga musajja oba mukyala najja n'abeera nti obusiraamu bumuwadde ekitiibwa gwe mulyango gw'ejjana eyiyo gw'omwana mulyango gwaki gw'ejjana ogwokutwala mu jjana entandikirwako entandikirwa yes Allah omulyango mwempita swala swawumu sadaka hijja biki byonna okusobola okujja okubeera nti oyingira mu jjana obifunemu omugaso gwabyo olina kubeera nti wali wooyita bazadde abo bazadde maama ne taata yes Allah akbar kati bwe kibeera nga kifaanaganako bwe kityo kiki ky'oba olina okukola era Allah akituwa mu aya emu ati wakhfid janahaka gwe omwana adamu awulira omwana gwe bazaala amampapaali bagayita batya amampatiira yes gazze wansi beera mugonvu beera ki mugonvu bw'obanga oyagala okubeera ng'oyingira mu jjana ate muzadde wo ne bw'anaabeera ng'omulaba ng'alabika bubi muzadde wo ne bw'onooba omulaba nga mukyafu muzadde wo ne bw'onooba olaba nga toyagala kubeera ng'omulaga mu bantu manya nti ogwo gwe mulyango gwaki gw'ejjanaayo musiraamu oba si musiraamu tebikukwatako gwe olina kumanya bumanya nti oli maama ono taata ng'omulimu gwo kubeera ng'obeera muki mugonvu gye bali ate kati abazadde gyendi manyi gwe papa nnyo anti ndaba oli okubanza omwana ng'ate abazadde siina muggo abazadde batuyisa bubi gukukuba era oli dokita atugambireko ku bazadde batuyisa bubi nnyo kati omuzadde ayina naye okay nga sinaba genda ku nankani ya muzadde yes sir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ayina watuga nti gwe nzani gw'omwana gwe bazaala n'ebibyo byonna bya muzadde Allah akbar omuzadde yabirinako ki obunanizibwa nze omwana gw'omwana n'ebyo emikisa gyo gyonna giri muki mu muzadde Allah akbar kasita yeefunyana omanyi kankozesa olulimi olwo eggongolo olimanyi ndimanyi olulikoonako bwepa nga lyezinga nga lyefunya nekkovu bweriba litambula mu kkuba olulikoonako bwepa liyimirira lizaayo nakanizazo ne liyimirira kati gwe bwolina okubeera nti bw'otunuulira omuzadde essaawa yonna w'omugambirako ekintu ekikyamu agenda kwefunya bw'aneefunya emikisa gyo agenda kwefunya nagyo okirabi kati oyo ye mwana ku muzadde ate omuzadde alina kubeera naye wa kisa nnyo eri abaana be bwe tutunuulira enkuza gy'okuzaamu abaana eteeka okubeera nga nkuza ya muzadde ku mwana
olina okubeera ng'obeera musaasizi nnyo gy'ali. Olina okubeera nga muki musaasizi omuzadde gw'omwana. Manya omuzadde alina kubeera nga abeera akusaasira nnyo nze omwana gw'omwana, kubanga tomanyi byonna byogenda okusooka okubeera nti oyitamu okutuuka lwona okula obulungi. Eyo naye kutendeka kwe, alina okutendeka obeere ng'omanya otegeera ebikwatagana neki n'ensi. Nga kwasa kisa. Olira mpulira tubijja mu ahadisi eziwerako ne aya za Allah subhanahu wa ta'ala ku bannabbi, ku baana baabwe babeeranga bakisa eri abaana era nga babasabira n'okubasabira. Nabbi Ibrahima alayhi salam yasaba, jukira yakwata Ismail n'amutwala ne maama we e Makka, abaleka mu kifo watali ki mazzi, awatali kyakulya, awatali kiki, abaleseewo. Nekiki yakola? Yagenda yadde wa Allah n'agamba ayi Allah, abaddu bange, abantu bange mbalese mu kifo tekiriimu mazzi, tekiriimu kyakulya, ayi Allah badduukirire, bakuteeredde emikono gyo. Ekyokubiri, bagayidingi babeere nga basobola okubeera nga batambulira ku muki, ku mulamu omutuufu omulina okusaala esswala. Hud, right? Yes. Nabbi Hud. Yes, sir. Alayhi salatu wassalam. Akaanza kugerako Nuh. Nuh alayhi salatu wassalam. Naam. Atuuka okubeera nga agenda kuzikirira. Right? Abantu we bazikirira wonna. Era bwe yagira ngamba mutabani wange, waayo jangu wano onneegatteko tubeere nga tukola ki, tutambulira wamu. Omwana amugamba nti nze ngenda kuddukira ku lusozi amazzi tegajja kunkola ki, kuntuukako. Amugamba nti la asima alyawm, tewaliwo kigenda kugaana kubeera nti ozikirira kyonna okujjako Allah ng'akusaasidde. Omwana n'ajeema. Naye era bwe Nabbi Nuh alayhi salaamu olwatuuka ku lukalu lw'eppa, yagamba Allah n'amugamba nti ya Allah, inna bni min ahli, wandaganyisizza nti abantu bange tebagenda kuzikirira mutabani wange. Alaga obulumi eri ki, eri mutabani. Yes. Ebyo tugamba yenkuza ate kubanga ayina obulumi gy'oli. Taata maama n'abeera nga akukwata mu nkwata, era eteekwa okubeera nti yekwatibwamu omwana. Yekwatibwamu ki? Omwana olwo w'emyaka emmeka olwo? Omwana abeera mwana. Dokita nze nina n'abaana. Omwana abeera mwana. Nina n'abaana abampita jjajja. Kitaawe abeera mwana. Era nga bw'obanga olina ebikalu bye, olina kugenda wali n'ofukamira nti taata, maama. Okyaba? Ne bw'onoobeera ng'oli mukulu ofaanana otya, ogenda wali ewa kitaawo wa maama ofukamira. Naye ekyo ekyagalamu, taata alina okukwata ne maama balina okukwata omwana mu ngeri eyaki ey'obuvunaanyizibwa. Bamulage embeera entuufu gy'ateekwa okubeera nga gyakolera ki, gy'atambuliramu. Kati gwe omwana oteekwa kuba mugonvu eri abazadde bo.
Okay. Ekyo nze kyemba kigamba nti omuzadde mutwale nti tasobya ne bwomba olaba nga kikunyize nnyo olwokuba gwe mulyango gw'ejjana gwe mulage nti gwe tosobezza nkole amagezi ndabe nti gwe mulage nti toyina tekikunyizizza wallahi kisirikire muli ng'ojjukira naye bye yasirikira ebyali ebingi ennyo wallahi biyitirivu njagala ojjukireyo hadith egi nabiyuna muhammad sallallahu alaihi wasallam asisinkana omusajja nga musajja oyo ava mu bitundu by'e Yemeni ekiseera kyali kya hijja omusajja oyo yeetikka maama we n'amugja gye yamugja n'amuleeta mu makka n'atandika omukozesa emikolo gya hijja gyonna ng'amusitula ku mugongo buli kamu konna ng'akamukolera era n'atuuka wali rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anati ya rasulallah maama wange namwetisse kuva Yamani ne mmuleeta nawali ebintu byonna nze mbimukoledde wano nze mutambuza muteeka ku mugongo ne mwetolooza Kaaba ne muteeka ku mugongo ne mutwala wano ne nteeka ku mugongo ne mutwala wali ya rasulallah simusasudde simusasudde ebyo byeyankola rasulullah sallallahu alaihi wasallam mwaki toyina nakatono ennyo bwe kati kokoze wadde akenkana kuva wali wansi okutuuka kakongovole tonnaba kutuukawo era n'amuwa naki ne mu lugisu lwammwe mukiyita justification right n'agimuwa amugamba nti ensonga eri egi byonna by'okoze ng'obikolera maama wo obikola muli naye ng'ogamba maama anaavaawo ali kumpi kuvaawo avaawo ddi gamba olindirira kaseera kakola ki kakufa kwe gwokola yenna akani kyekiri muki mu bwongo olwo omwetikka ngalogira bwoti maama ndaba ali kumpi kufa maama ali kumpi kufa maama anaawe naye ate ye buli kyeyakolanga yakikolanga ng'ayagala obeerewo wallahi ye buli kyeyakolanga yakikolanga ng'akikola gwobeerewo tagaka katukona kakone era nga ye yeewaayo atuukibweko ebizibu wallahi naye nga tebituuse ku ggwe mwana we byo by'omukyalo oli nabiyina muhammad sallallahu alaihi wasallam yensonga gyawo omuntu era nekimanya ati busiraamu bwe butuyigiriza amuzadde tulina kumutwala nga kyatika abazadde maama kuyiwawo mubiri ku lwaffe kataate nze abagonjofu beeyita nnyo bagonjofu beeyita bweyisi anti kikino kyenjagala okutuukako lwaki saagala mbagambe nti abagonjofu omwana buli kwegamba bw'abeera ne muzadde we mu nsi ezo omuzadde n'atuuka mu myaka caring centers bamulabirire muzadde we ye talina biseera talina biseera bibeeraawo kyalabirira maama alabirira taata akaddiye alina kumutwala eyo wallahi bali abalala be baba bakola ki bafaabiina naye mu mwaka omulamba ayinza okuyitayo omulundi gumu agenda ku krismasi agenda amulabe ate just a few minutes
waliwo abalabirira. Is it a burden? It is. Muzadde It is. Kyemba ngamba nti bayita baki bagunjufu. bagunjufu naye nga obugunjufu bulaga ki bugamba maama wo gwolina omulabirira ne bwe kiba kikwetaagisa okuyimirira ku mulimo ogenda olabirire maama wo. It is better. Ndaba mbamba wadde sente dokita. Sente. Olowooza maama wo ne taata wo baawaayo buwi sente gwe ne bakuvaako. Wallahi nedda. Kati anyway tetuyinza kumalayo bikwatagana baana ne mwana muzadde na biki naye nze nkifunza mulundi gumu omwana beera mugonvu eri abazadde bo. Tegeera kyabazadde abo be bagenda okufuuka ensonga oyingire jjana oba oyingira omuliro. Teri mulimo Allah bw'agenda kukkiriza ng'omuzadde akukkuluma. Allah tajja kukukkiriza. Okay. Omuzadde ne bw'anaaba akukoze ebifaanagana bitya gezaako olabe nti gwe tomulaga busungu bwo. Beera muki mukkakkamu. Wahfid janahaka, kakkanya ki ebiwawaatiro byo. Allah yabiyita na biwawaatiro. Sivimba. Teri kuvimba gyali. Teri. Ebiwawaatiro byo bino bikakkanye waali. Era ng'olaga bugonvu mina dhulli. Waqul rabbi irhamuhuma kama rabbayani saghira. Mbasabire. Yes. Oba bafu oba balamu basabire. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Tinebwe mpaayo sente kulabirira maama wange taata wange n'engenda y'olumu tekimala. Babadde bebali bo bali bawaayo sente mbongende oko babakolere buli kintu kyonna. Kati bamugamba nti afudda kibanga agamba waakiri. Allah kyekibanga kyekitegeeza. Sekunyumirizaayo kasitole. Yesebo nye waliwo kasitole akaaliwo kigamba omuzadde ng'ali mu bifo ebifaanaganako ng'ebyo. Yesebo n'akanya olunaku ne lutuuka nga lunaku lukulu. Omwana n'avaayo n'agenda amulabako just for a few minutes. Muzadde n'atandika okkaaba. Agamba oyo no ye mwana gwe natawaaniranga ku buli kintu kyonna. Naye kati essaawa eno talina budde yeeyisa bw'atyo. Talina budde bwange. Allah. Naye ng'ono omwana ebyo si byaliko. Si byaliko. Era bw'oba ng'ofunye ku kacyansi akagendako mu bifo ebifaanaganako ng'ebyo. Actually lw'omanya ndowooza wano ewaffe mu Africa tukyalina ekyengera kya waggulu nnyo okubeera nti tukyasobola okuwangaala n'abazadde baffe. Then appointment ng'oŋŋamba nti maama ntuule wano. Allah akbar. Tukyalina omukisa okubeerako n'abazadde baffe. Ebyesibye byonna mu duniya muno ne bigaana bw'ogenda n'otuula wali maama wo n'obimunnyonnyola wali taata wo n'obimunnyonnyola n'awuliriza bulungi ayi Allah omwana wange muggulirewo bigguka. Allahu akbar. Kali erimba omuzadde ye Katonda wa wano. Sikogedde. Kale Allah ayina omuzadde muyise bulungi. Bwe bumpimpi obwa message ya dokita n'ekibuuzo ky'oli omusajja mukulu kye yabuuza ne mukulu Juma ow'Ebugema
kwe yava n'akaaba nti bannaayo obudde mutongereko dokita ensonga y'omuzadde enkolagana y'omuzadde n'omwana amujjukidde erinnya yali mukulu Juma okuva wali eri Bugema. Dokita akirambuludde bulungi nti omuzadde aba na bubi na kusaasira gyeri omwana ate gwe omwana tokula gyeri muzadde ekiganye maama sanyu oyagala sanyu muzadde ezinambeemu kebe taata kebe maama. Dokita ziri bula eddakiika 6 okuba ziyingira essaawa kati gwasoose essaawa ekibuuzo ky'abazadde ate nga tetukigaziyiza nedda tukonyeeko bukoonyi katono nnyo tomazeeyo katono nnyo owa hakiika mukulu Sessanga ono simanyi abaana 6 n'omukyala abagatte wamu Sessanga mulimu ebintu oba omulala yenna ebintu mulimu ebyegatta omukyala teyesalira hakiika oba kisooka ebibuuzo bye byayingiriganye bingiko na tukkirizibwa okusalira abaana 6 ekisolo kimu kyandibadde ekibuuzo ekisooka tugamba okubagatta bonna nze ne Sessanga we twakulira enjigiriza eyaliwo ky'abaana 7 basalira nte nga bakijja eri muhijja kubanga muhijja bwe tuba tusala duhiya abantu 7 twegattira ku ki ku nte emu oba nsolo emu ne tusala eyo twekuŋŋaanya abantu 7 ne tukola ki nemusala ne tusala eyo entemu mpulira yinza okuba ente yinza okuba eŋŋamiya mpulira okiraba mpulira 7 yesabu kati abantu bakijja eri muhijja mu zuhiya ne bakireeta mu baana mu akiika akiika yo tugambibwa nti buli lw'ozaala omwana musalira akiika ye olunaku olw'omusanvu olunaku olw'e14 n'olunaku olw'21 eyo kyekiseera ekisingirayo ddala obulungi bwe kiba kikuyiseeko sala oluvannyuma naye nga buli mwana omukola ki omusalira kuba omwana omulenzi wa mbuzi 2 omuwala wa mbuzi 1 ate tetuzaala nti buli mwezi tuzaala oba ozaala mwaka mulambo oba 2 oba 3 tonnaba kuzaawo lwaki olinda ebbanga eryo lyonna ogende nga obagattika ebadde embuzi zifuuke embuzi zireme abo wali obuzibu nolwekyo buli mwana asalibwa lulwe akiika ye si baakugatta nti tubagatte baana 7 kati ekyo bwe kimala okuvaawo katukitegedde omukyala asobola okwesalira akiika omwana asobola okwesalira akiika akiika muzadde yagisala akiika muzadde yagikola ki yasala akiika nga yeebaza Allah we very good kumuwoona omwana kati nze omwana bwe teweekola ki naye baolama abaffe bajja ne bakyanguya aga nti bw'okizuula eyo mu bukulu nti tebaakusalira ng'ate osobola okubeera nga osala nankani eyo neniye egamba nti osala akiikayo it's okay mwana
oba wa buwala oba wa bulenzi yenna asobola okukikola nga tugenze n'enjigiriza eyo ey'abantu abamanyi baffe abamu abakikkiriza nti okyasobola okukola ki okwesalira. Lwaki njeete weesalira kiki ekikugaana nga olina obusobozi nga tebagikolera okimaze okukakasa tebagikolera kuba tugenda tutunuulira ng'ekyokusaaga. Nze ndaba abantu bakola bagiyita baby shower ayinza ogimalirako akakadde ezo sente naawe dokita kakadde kamu bwe kati tukalyamu buli wali eri wanje akakadde akamu tukalyamu wali eri na bulabo butono bwe buti nga tukola baby shower ne birthday osaaga wanje osaaga busaaza kati tugenda ne tuspendinga kinene nnyo kwezo zi baby shower birthday ani n'otuuka n'okumutwala mu ssomero akyali mu baby class osasula $500,000 shillings oba $1,000,000 ng'akyali mu baby class naye ng'olemeddwa okugula embuzi ya $200. Allahu akbar. Saagala kugaana kukola by'oyagala kukola bikole byonna naye ng'omaze okutuukiriza kino ekikola ki etteeka kiryoke gwekola byokola sooka osale embuzi emu yokka oba bbiri ku mwana omuwala sala embuzi 2 ku mwana omulenzi eyo akiike ggwe ogwo omukolo gubeere nga guwedde omugjeeko byonna ebyandiba Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu hadisi ye yagamba nti alwaladu marhunun biaqiqatihi kutegeeza omwana anunulwa n'akiika kununulwa yes alingo muki omuwambe yawambibwa dda awambibwa atya emikisa gye gyonna ebirungi bye byonna byanaafuna kiki byonna bikyezinzeeko bwe biti okutuusa nga bamusalidde akiika bwe bamala omusalira akiika ne babeera nga bamununudde bamufudde omwana waaboobo bamuwadde freedom ye okiraba akiika eno just kukwata $20 oba 15 n'okola ki n'osala ekyo kyokka kyekyetaagisa si kulya nnyama gwoba ennyama toyagala gireke naye kiri kyo kibeere nga kituukiridde gende katubannyuma kati kola byoyagala byonna gwomanyi gy'obijja era gwomanyi ne sente zonna lwaki oziteekamu ebyo mpulira naye nga aqiiqa yo tugifeeko kubanga nkulu mu busiraamu singa biri ate ebirala era obukulu bwayo budda ego omukolo gwakolwanga nga tebannaba nakutuma nabbi sallallahu alaihi wasallam abawarabu baabikolanga ng'obakadde bunabakujja ogwakiika obusiraamu bwe bwajja ne bukisanga ekyo kirungi nnyo tugende nakyo mu maaso tugende nakyo mu maaso era tugenda nakyo beyafo ngate omukyala tebamugatta ku baana omukyala tebamugatta ku baana n'abaana tebagattibwa Allah akbar n'abaana tebakola ki tebagattibwa buli omu n'akiika ye era Allah ajja kukugulirawo bw'onooba nga otaddemu bidi ey'okwagala okutuukiriza ekintu ekyo kati nkole ntya mu advice ey'amangu nze alina abaana 4 siina gwe nali nsayideko alina abaana 10 nkole ntya salirako omu
n'omwaka ogujja Allah buli wona ofunangawo obusobozi ng'osala dokita nga nkuviirako ddala solotola niya mirundi ebiri eyaki ngenda mu adhuhiya ne hakiika kikolere wamu gwojja kukikola ne Allah asobola okukuwa nze saagala kugamba nti ati tokikola yes kubanga adhuhiya ojja kuba osaze mu kiseera kya Idi naye nga byombi byandibadde byawufu ekisinga obulungi okay byombi byandibadde byawufu kuba kino guno mukolo mulala ne guli mulala okay naye bw'oba obi gwe nniyayo nga omanyi si kwagala bwagazi wabula busobozi bw'onooba nga obusobozi bwo bukomaawo era nga Allah wo akumanyi wallahi ti omusajja ono ddala tasobola kubeera ng'asingako wano ajja bikuwa okay naye bw'anaaba akumanyi nti katembo oyo milyono akwatako ne ku miliyoni ya siringi n'agyonoonera mu buki mu buntuntu mukolokolo obwo era naye ajja kuba akimanyi nti okisobola kyawula tojja kukifunyamu ajja gikubanja allahu akbar wallahu alam wabarakallahu fikum wajazakumullahu khaira ku mukutu ogwesiika ogwa 9 Katozi Mwayo FM radio essaawa eno kyali naffe ziri dakiika 5 ezakigaana essaawa 4 saawa 5 ekiro ekyolunaku olwaleero ndowooza n'oli omukyala eyafulumya abaana mu ddinisa ng'endowooza yalowooza nti agala bawone yali si mutemu gwali mutima gwa maama kulaba nti ayagala awonye eki abaana be naye Allah n'agererayo kirala kyonna otuwa ekyokulabirawo ku luli watusomeseza ku musomo gw'omuzadde n'omwana nti maama kwata akamwa ke ate n'akateeka mu nnyindo kwagala mwana ono kussa bulungi ate ffe abaana twagala abazadde baffe tweyanziza ku 0759 baze 07739772 twegatteko oba olina ekibuuzo oyinza okubuuza oba olina komenti yonna awo wennyini wenkwaniriza otwegatteko nkukutte IFM waalaikum salamu warahmatullah yesebo barakallahu fikum jazakallahu khaira nibaga sheekh oyo abiriyum yatufikirizako nsaba Allah bifuye ensonga ye abawe oba oliawo nansonga yaffe ey'okubeera nga tulinga kakati n'ekibuuzo kinene ekirala nti mu busiraamu ebisemba obungi tulina abazadde nga baliko abaana nebabeera nti be babategeerera mu maka abazadde abo balamula batya ku busiraamu nga babategereka akagenderezi nga basobola omugambako naye ne basirika okubategeerera atya nti omwana ewaka yafuuka mukama wa muzadde embeera ng'eyo kale dokita akitegedde ayeffe wange oyinza okudda wange waalaikum salaamu warahmatullah ono Juma Balukunaja yesebo mukulu Juma eyanziza dokita osemeseza bulungi mpozi kigamba nti yakiike abamu bagiteekamu obulongolongo bagimaatuma bagisalira mu nyingo ate nomuba mulya abantu abakuŋŋaanye oli kagenda naye basinya wano we basalira nti omusayi genda mukinya n'amagenda mukinya ekintu ekirikirya ennyama eno bwe mugirya omuntu ayinza okujja wano nga kunajja n'agenda nayo wayiwayu n'alya n'aliira ebyo n'entemaatema eno bakitemaatema batya kale ekibuuzo kitegerekesa wange oyinza okudda okyalina akagaanyi okyalina akadde nze naawe wange waalaikum salaamu warahmatullah amanya kabiyo okuva wano ku Nairobi
Ebale kukyaya waliwo ekibuuzo kyange kigamba tugeze omuntu bamuyita Amos asobola okuba nga ngaalinnya kirya buwalatu ekibuuzo kyange Nzege mukulu Kabijji okuva wali eri ku Nairobi asemberayo ddala nzira akazindaalo gyeri Dokita wanje. Waalaikum salaam warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Soka kwebaza oyo nga watusomeseza abamu tutekedde bulungi naye ebibuuzo nga bibiri. Ani abuuza ono? Ani abuuza? Onibula ogere market. Genda maaso. Nze nsobola okuba nga ndina abaana bana naye nga nafuna omukazi alinako omwana omu. Abaana abo mbakola ntya mba njagadde obasalira akiika. Ekyokubiri tugenda mu mwezi obukubo gw'okusala ebisolo. Nze tulya nyama abamanyi batukubiriza okuba nti batusaze ekisolo tusobola okulya asaze ekisolo yasobola okulya ku nyama tulya nyama awo mungu mukama wange antangazemu awantu awo. Kale tweyanzege ebibuuzo kantwala ebyo byennyini Sokere ddala n'oyo. sirya nnyama njire byampaka ng'ate nsaze udhuhiya oba aqiika byonna bifaanagana. Okulya nagambye si kyekikulu. Ekikulu kola ki? kusala. Okay. Kasita osala kiryoga nti kirungi otandikireko ggwe. Kugamba naawe weeyagaleko ku bintu by'okoze eki byowesalidde by'owaddeyo. Wow. Naye si tteeka nti buteekwa kukola ki? Kulyako. Abawarabu bagenda ne bajja muno oba ne baweereza ssente okuva eri ebuwarabu kituufu ne bazuwa bannaabwe ababa bajja wano bajje babasalira akiika. Era etuuka era bazisala bulijjo ennyama ffe ne tweriira bo bali ne bafuna mpeera zaabwe. Okiraba? Mpulira. N'olwekyo okutalya nnyama si kikulu, tekirina kyekikukendeezaako. Sala nteeyo, sala mbuziyo, sala kiki kyonna ky'onooba osaze, walhamdulillah kijja kubeera nga kikirizibwa ewa Allah. Okay. Ky'abaana kyayogeddeko ne maama waabwe sikitegedde kyagamba. Mutegedde bwe nti alina abaana bana ate omukyala yajja n'omwana owuwe ndowooza ne bawera 5 naye amugatteko amusalira akiika oba bwe kiba bwe kityo oba naye kiri eri okisomesezza nti buli mwana omusalira akiika ye naye katono mulala ono amugaseeko oyo. Wali tulina ebintu byetu ogwo wenyini omaze okugamba nti mu Luganda tumuyita mujja na nnyina. Yes. Right? Omwana mujja na nnyina oyo tomulinaako buvunaanyizibwa. Waliwo amuyinako obuvunaanyizibwa si wuwo. Okay. Oyo ye si ki? Si wuwo osalira ababo. Okay. Era bw'oba ono tomusalidde olina ttabu yonna. Soko tuleze. Gwe bw'ogamba nti naye musobola omusalira kiri gy'oli naye nga tolina buvunaanyizibwa okubeera nti gwe omusalira. Dokita, katono nyi just awo nyini. Omuzadde otegeeza ani okusala akeeka? Taata oba maama? Ani abadde abuuza abadde taata? Kati ne maama naye asobola okunsalira akeeka? No, bane ekigambo aqiika kikakata ku muzadde. Singa taatawo aba talina busobozi
Okay. maama wo ng'abulina teri nsonga emugaana kubeera ng'akusalira. Maama taata wo talina, maama Yes. w'alina Asale. asale. Okay. Allah. Just to appreciate ekyaki naye nga okwo nyankani kwandibadde kwa mwami. Okay. Kabijji ku naironi. Abijji ku naironi koza abadde agamba atya? Obusiraamu fanama kirabidde katuddenga kuno ku baluka ono ku mukulu Juma akika tugisala tutya y'embuzi bwemanyi saza simanyi temutwalako waka temugigabaako simanyi tebagitema mu nyengo nkimaze n'okukyanukola nti no abawarabu bagiweereza eno netugikola ki netugirya beyafe okutwalako era tulagirwa bwe tuba tusaze tugigabanyaamu emirundi 3. yes egyonoolekako awaka obeera waakomye baliraanwa n'abalala abeetaavu. Kati nyinza okusalawo okukola ki nti sigenda kufumba tuleme kukola ki kugatta kufumba na kusala. Nyinza okusala nensalawo nti buli omu ngenda muweereza katuuke eka ewuwe. Okiraba? yes Tekirinawo obuzibu bwonna okugijjako kunajjo gireeta wano ku ayo. Oza mukulu Juma nja kumunoonyako alabika ayagala kusala engeri gyagambye ayo kati era munoonyako asale bw'anaaba asaze akuweko ampeeko nze gireete wano ku ayo. tondeka nti tondeka teinaamu buzibu tewaliwo obuzibu n'akamu okubeera nti natugenda nayo siteeka nti naye kiri kyayagambye ekyokusalira mu nnyingo balama abaffe bakigira nnyo kugamba enyama gye tusala ku lw'omwana tuleme kubeera nga tugitemaatema tubanga kugamba babanga abagira ku magumba g'omuntu gano tya ebeere nti egenda mu nnyingo wano mwebeegendera ereme kukola ki oba oliawo kiri min baabi tafaul kubeera naki na tafaul bakiyita batya kwe kubeera nti olowooza ebirungi ebiyinza okutuuka ku mwana ono ereme kubeera nti atuukibwako akabi akayinza okubeera nti kagoyagoya amagumba ge oba ki yensonga lwaki bagira okusalira muki mu nnyingo. Okay. Mujjukidde ono Kabijji ku naironi abadde abuuza omuntu okubeera n'erinnya nga si siraamu naye ng'asaala. Erinnya liba linnya. Erinnya liba ki? Liba linnya. Bw'abeera kikomeko kabali. Right? Kikomeko kabali. Nga lyamanyikiddwa nalyo. Liba lyeryo. Okay. Erinnya si ly'essiraamu gw'oba omusiraamu. Awadde lya Timothy. Ewe libeera ya Timothy. Obawulira nankani Filipo Bilal. Simumanyi mukulu nnyo mu Amerika. Nnyo. Filipo Bilal. Si linnya ly'erisiramuka. Okay. Gw'osiramuka. Twina Haji Patrick. Lwakuba nti ennaku zino bwe ŋŋamba nti nze Pawulo omanya kumanya kiki kyendi. Bwe nkugamba nti nze Adamu oba Muhammad oba Abudu era omanya bumanya ki kyendi. Yes. Wano ewaffe e Uganda naye nga erinnya si ly'essiraamu gw'obeera omusiraamu. Tekinaamu buzibu bwonna. Okay. Muzubaire Bukisuuke abadde abuuza abaana banene abasalirawo abazadde dokita maka wakimufunye. Sekirabamu obuzibu bwonna. Nze okugamba nti mutabani wange kwegamba nina abaana 5. Right? Yes. Omu musomesezza ebya agriculture. Omulala ne musomesa obusawo.
omulala ne musomesa obwalooya omulala kugane basoma ebintu ebyo ebyenjawulo nze nga nti nze gundi yantegeerera ku nsonga eno era nga yajja n'ampama nti amagezi ge kiki kyagulikaali kyaki bakugamba nti ogenda okole nedda taata ekisinga obulungi kola kino sikiraba mu buzibu n'aka omuntu azagala akola kintu kutunda ttaka taata tutunde nti sooka olinde oli akomewo kiri okay sikiraba mu buzibu okay n'akatono ennyo okuba akakutegeerera fenna tuyina nkyanze ku kino gundi yantegeerera okay naffe abatali nti oba mwana oba ki netubeera eno gye tubeera tuga nti gundi ku kino nze yansalirawo tekitegeeza gundi yampa ku magezi nsobola okugaawukanako naye mala kumwebuuzaako nendaba endowooza ye naye sikiraba mu kabi n'akamu okay ebuzo ndowooza bye mbadde nabyo wano abasimbadde gakyayaka naye tusiibuliraawo tusibulire wano yesebo ojja kuwoza gwe baagamba nti waayo obudde obuwera yesebo naye naam abawuliriza bamanye nti tubawa obudde obuwera kati tubongeddemu eddakiika 20 ku ssaawa 5 kituufu kiri ate kiwagambye nti bwe twongeramu beetaagisaawo eya tayimu asasulwawo biki mu budde bulala nakyo gyekiri kituufu kati ne bwe banaatwongera ne batugamba nti batuwadde ssaawa 2 era bunaaba ebibuuzo tebigenda kuggwayo okay wano tulina omukolo waffe wano ku yunivasite bwe tuyitira fataawa abantu bakuŋŋaanyizaamu ebibuuzo ebiwerako ebiddibwamu abamanyi ab'enjawulo naye tetumalangayo bibuuzo byabaki ababuuza mbadde ku seminars nyingi era ziwerera ddala tetumalangayo bibuuzo byababuuzizza tulondamu bulonzi netubigattagatta netulyoka twanukula era sitiiru ne bisigalawo n'olwekyo obudde obubeerawo bwonna butumala nobanaga nti batuwadde eddakiika 3 tugakozese tubeere nga twanukuliramu byetuba twanukuliddemu era ku nsonga eyo kanneebaza ababadde bawuliriza bonna ababuuziza ebibuuzo n'abatabuuzizza bonna tubaagala nnyo bonna abali ababadde ku mukutu tusaba Allah abasasule birungi byereere amiina rabbi muganda wange Semwanga Haji Idris ne family zaabwe mukwano gwange Kaluba Nkwenda ino Imamu Nur tusaba Allah akuwonya obulwadde obwobadde bukutawaanya kusabira Allah abeere nga akuwa afiya ennungi bamaama bangi ababeera ku rediyo wano nga bawuliriza kubira ddala Emmooni nawa yonna eyo bonna mbatumidde era mbebazizza kubeera nga gye babaddeyo kumadde nzijja wano aliwo omuvubuka abeera awo ku dduuka erimu ambuuzizza nti ogenda ku rediyo okusomesa ngamba nti jangu tugende ffenna mu studio mperekereko naga nti ngenda kati kutuninga jakubeerako nga nfuliza alhamdulillah saba Allah amuteeremu baraka na buli yenna abaddeyo mu bitiibwa bye ebyenjawulo saba Allah abeere nga atuteera baraka mu ebyo byetukoze ki byetuyize ate tugasibwe nabyo Bwana Hassan Namabasa tonyenga nnyo bwemba nga ntumira ababiri bange gendera awo naye mbatumidde nnyo abo
abakola ki mukwano gyo abanjagala naam nange benjagale alhamdulillah nsaba allah atwongere okubeera nga twagalana amin amin era atukuumire wamu naam tubeere nga tutambula nga tukyategeeragana amin ya rabbi n'abaana baffe bonna tusaba allah abateekemu emikisa amin ya rabbi wasallallahu ala sayidina muhammad waala alihi wasahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. na tusimye twebaziza nnyo tweyanze gemuzeeyi wakazi akadde otuweera ddala kangi akuwayiriza nti totuwabudde otuweera ddala tukwebaziza tusaba allah abeere nti akukuuma akugeziiza akwongere n'okumanya naffe bw'osomesa tubeemu byetufuna titulungamire ku eyo irimuyo banaye wane tetugenda kubeera nti tusukkawo ebibuuzo gwe weereza we tuba tusinkanidde wonna netuba nti tuli waawa gwe nkwataawo ku mukono ngamba ekibuuzo oba okireeta wano eno ku radio naawe mu comments zaffe section awo ku Kibula Islamic Media ebibuuzo byo biweereza tujja beera nti tubiddamu ku Lwokutaano bwire Lwokutaano tuba wano eno kuva ku ssaawa 4 paka ku 5 wetuyitiddemukko because tuba tukufaako nnyo twagala ebibuuzo bye tubiddemu takumira mpera abatukumire muswe bulungi mweraba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qibla Islamic Media. Qibla Islamic Media.